Allah subhanahu wa ta'ala atugamba la ikraha fi ddini, teriyo kuyingiza muntu mu ddiini busiraamu lwampaka. Eddiini y'obusiraamu tekakkibwa muntu yenna kubanga agiyingira lwampaka nga tagimatidde, wabula omuntu ayingira eddiini oluvannyuma lw'okubeera ng'agimatira. Allah subhanahu wa ta'ala okussa aya eyo abasajja aba Ansari abaali mu Madiina, aba Awusi ne Khazraji bawangaaliranga mu Bayahudi, babanu Qainuqa, babanu Quraida, babanu Nadir, abayahudi abaali nga bayina ekitabo kya Tawraati, abaali nga bakola kakuyege ku baana b'Abawarabu ne babayingiza eddiini yaabwe y'Ekiyahudi. Oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okujja, Abawarabu baakakanga abaana baabwe okuva mu Buyahudi babeere nga bayingira obusiraamu. Allah n'agamba nti si bwe kirina okuba. La ikraha fi ddini, eddiini eno teyina kubeera ng'ekakibwa muntu okugiyingira. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi, obunnyonnyofu n'obugunjufu Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubuleeta nga buli mukasana ne bubeera nga bunnyonnyofu buli muntu abutegeera. Min al-ghayyi, ne bubeera nga bwawukana n'obukyamu. Obukyamu buli butegerekese, n'obugunjufu butegerekese, n'obuluŋŋamu butegerekeka. Allah subhanahu wa ta'ala n'obubuza amaze okubwolesa. Faman yakfuru bitaaguuti, omuntu yenna anaawakanya sitaane, n'abeera nga awakanya okusinza amasanamu, n'awakanya okusamira, n'abeera nga awakanya baalubaale, n'awakanya emizimu, n'awakanya emisambwa, wa yu'min billah, byonna by'abadde asinza ebyo n'abeera nga abireka nakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti ye kamala byonna, fakad istamsaka, aba yeekutte bil'urwati lwusqa, ku muguwa omunywevu, lam fisaama laha, ogutalina kubeera nti lumu gujja kumuyiwayo nga gulangulukuse, ogutaliiko kulangulukuka nti agujja kubeera nga gumuyiwayo. Wallahu sami'un, Allah awulira buli kintu kyonna, talina kiyetaaga kubuulirwa kuba awulira nnyo. Alimun, atamanyi nnyo, talina kiyetaaga kubeera ng'ayigirizibwa oba alagibwa nti kino takitegedde obeere ng'okimutegeeza. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى ولي يمتاثر مكوانو الذين آمنوا وابا بكرزا يمكوانو يمتاسا وابكرزا يخرجهم من الظلمات إلى النور abajja mu bizikizi ebyebika ebyenjawulo n'abateeka wali ekitangala busiraamu. Walladhina kafaru, naye abatakkiriza, awliyauhum, mikwano gyabwe, atwaguuti, ye sitaani, ye lubaale, yukhrijunahum, bo bakola gwa kubajja, minannuuri, awali ekitangala Allah kyaleese eky'obusiraamu, ila dhulumaati, nga babatwala wali ebizikizi ebyebika ebyenjawulo mu kusamira ne mu kubeera nga bakola ebitajja. Ulaika ashabu nnaari, abo nno be bajja okuyingira omuliro, hum fiiha khalidun, we balibeera emirembe n'emirembe. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى يا رب ترى إلى تمني إلى الذي حاج إبراهيم أما وليت قفتوك أنك كبيرا ترى وبا أمنيا eriyo musajja Namrud eyalinga abisana ne Ibrahim alayhi salam nga bali kumbiranye Ibrahim ayimirizaawo ensonga eziraga obuyinza bwa Allah nga Namrud akakasa nti ebyo byogamba siri ebituufu wabula nzaaliwo balinga bawakananga nnyo fi rabbihi ku nsonga za Allah w'omulezi we an ataahu Allahu al-mulka okuba Allah subhanahu wa ta'ala yali yamugabira ku bufuzi ng'ayina obwakabaka, yali musajja kabaka w'amaanyi. Idh qaala Ibrahim, jukira lumu bwe baali bawanyisiganya ebigambo nga boogera ku topiki ekwatagana ku bwa Allah. Ibrahimu n'amugamba nti nze Allah wange gwe nkulagira okusinza
ayina amaanyi nga gwe tolina. rabbiya allazi yuhyi wa yumid, omulezi wange oyo yawa obulamu ku ekyo kyolaba buli kyonna ekiriwo nga kiramu. wa yumitu, ate yo yatta ku buli kyonna kyolaba kifa. qala namurude n'amugamba ana uhyi wa umitu, nange nyina obusobozi obuleka omuntu nga mulamu, ate nyina obusobozi obulagira omuntu okubeera nti afanattibwa. qala ibrahimu n'awa point number 2 fa inna allaha, mazima allah nze gwe nkugamba, yaati bishamsi, yaleeta enjuba, yaati bishamsi yo yaleeta enjuba min almashriqi ng'agijja ebuvanjuba, faati biha min almaghribi, kale gwe ow'amaanyi abisana ne allah ng'olowooza nti mwenkana amaanyi gwe gituleetere ng'ogijja ebugwanjuba gyebeeviirayo. fabuhita allazi kafara, ne bimukalira ku mimwa oyo yali omukafiri Namurud, n'abeera nga enviiri zimuvudde ku mutwe, n'abeera nga akyuseeko mu mbeera ekibuuzo kimuyinze. wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, allah tasobola kulungamya abantu bali az'amaanyi ng'abo. Ibrahimu yamussaako ekibuuzo ekitasobola kubeera nga kyanukulwa, n'abeera nga bimukalira ku mimwa, so nga ate ne wakasanka ayinza okukironda naye nga taliyo. allah subhanahu wa ta'ala tasobola kulungamya abantu beeyisa mu ngeri ng'eyo. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي أكفانا كونغويو مر على قرية إيايتك كيبوغا وهي خاوية على عروشها ngana chochonna obusolya bwakyo bwamaradde okwebakira ebisenge nga obusolya bwagwire ebisenge ng'ekibuga kyonna abaalimu baafa akiri matongo. qala n'agamba omusajja oyo yali atambula ataatubuulirwa linnya lye, nga allah mu kutubuulira erinnya lye teyalabamu muganyulo wabula yatubuulira ekyafaayo, naawe kyojja okuwulira nga kirimu obuyinza bwa allah. qala allah n'agamba atunyumiza ng'agamba omusajja yagamba nga yeewuunye ekibuga kyonna ekyali kisaanyeewo kyalimu abantu abangi nga allah abantu abo bonna yakifuula matongo baafa. anna yuhyi hadhihi llah, allah alisobola atya okuzuukiza abantu b'ekibuga kino kyonna abaali wano n'abeera nga abawa obulamu baada mautiha, oluvannyuma lw'ekibuga kino kyonna nga bannannyini kyo amaze okubazikiriza bafudde. allah subhanahu wa ta'ala okumulaga nti kisoboka. fa amatahu llahu, allah yennyini yamwettira oyo yali yeebuuza, n'amutta 100 amin, okumala emyaka 10 nga mufu. thumma oluvannyuma ba'athahu, n'amuzuukiza oluvannyuma lw'emyaka 10. qala n'amubuuza allah subhanahu wa ta'ala kam labista, wano omazeewo bbanga ki wobadde owebase? qala n'amugamba omusajja labistu yawman, kirabika mmazeewo olunaku, au ba'da yawmin, oba kitundu kya lunaku. allah subhanahu wa ta'ala ng'embeera y'omuntu abadde yeebase, omuntu asobola okubeera nga yeebuuza bbanga kiri emmaze wano, naye yanukula yekka nti naye okusinziira ebbanga lye neebakidde wano ndabika ng'olunaku luweze oba olunaku terunnaba kuwera. qala allah n'amugamba bal labista 100 amin, wabula wano omazeewo emyaka ekituufu 10. fanzur, tunula olabe ekijja okulaga obuyinza bwa allah ku kibuuzo kye weebuuza nga tonnafa, nti allah alizzaawo ati abantu b'ekibuga kino bonna abaali wano abaagenda ne bazikirira. allah amugamba nti tunuulira ila ta'amika, emmere yo gye wali osibye ng'otambula nayo ku lugendo. wane waffe katukigeze nti yali asibye emmere ye nga bwe kiri nti kati tulya kawunga, yali asibye akawunga ke ku ggaali, ekyo nkuwa kyakulabirako osobole okutegeera obulungi. wa sharabika, yali asibye n'obuugi bwe, wano kiyita oba buugi oba mata, ng'agenze nabyo ku lugendo ng'atambula, asibye ebyokulya n'ebyokunywa. allah n'amugamba tunuulire ebyokulya byebyo bye wali osibye ng'entanda y'ekkubo, otunuulire n'ebyokunywa bye wali ogenda okunywekereza ku byokulya byo. lam yatasanna, tebigagangako era tebikyukanga ku kkala mu myaka 10. wanzuru, ate tunuulira ila himarika, endogoyi yo kwe wali otambuliranga nayo nsolo. allah subhanahu wa ta'ala yali yagibetentadde olw'emyaka 10 nga yonna
yasaanawo dda. Allah subhanahu wa ta'ala tunuulire emmere bwetagaga, emyaka 10 otunuulire n'obuugi nga bukyali bulamu, emyaka 10 naye tunuulire endogoye yali ennene yonna nga yakunkumuka. Allah subhanahu wa ta'ala nga yagikunkumula amagumba. Allah n'amugamba tunuulire ebifaananyi ebyo ebibiri, walinaj'alaka ayatan linnaasi, twagala tukufuule ggwe ng'oli kyamagero ekirinyumizibwako eri abantu. Wanzuru tunuula olabe ila li'idhaami, ku magumba g'ensolo eyo, kaifa nunshizuha, ngeri ki gye tugenda okugasitula gatandika okwepangapanga gokka, buli ggumba nga liyingira mu nnyingo yaalyo. Summa oluvannyuma nga amagumba gamaze okuyimirira, naksuha lahma, tugenda gaalirako tugambaze ennyama, ensolo ebeere ng'eddawo, osobole okufuna ansa y'ekibuuzo kyeweebuuza oluvannyuma lw'emyaka 10. Falamma tabayyana lahu, bw'amala okulaba ebintu byonna nga biri mu musana, bimaze okumweyolekera engeri ensolo gye yeepanga amagumba n'eyimirira, skeletoni yonna n'ebeera nga yeepanze bulungi, buli kagumba ne kagenda mu kifo kyako. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayalirako ennyama, n'abeera ng'ayambaza amagumba gali ennyama. Kaala omusajja bw'amala okulaba ebintu ebyo byonna, awamu n'ekubeera nti obuugi n'emmere ye tebikoze eki, omusajja yagamba qaala a'lam, n'agamba nti kati ntegeeridde ddala sikyali mukakunkuna, anna allaha ala kulli shay'in qadir, ti Allah ku buli kintu kyonna muyinza. Nsuubira naawe ekyo singa ggwe wali weebuuzizza walivuddewo ng'okakasizza nga Sseruganda bwe yakakasa. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم يجوجكر إبراهيم ويغامب عليه السلام ربي أي مرزوانج الله أرني نكسابوندage كيف تحيي الموتى بutabuzuki z'abantu ababa bafudde njagala kundabeko nange ntegeere. Qala Ibrahimu, Allah mugamba awalam tu'min, Ibrahimu okutuuka bulijjera tokkirizanga tommatiranga. Qala Ibrahimu addamu bala weewaawo walakin naye ekyo nkibuuzizza era nkisabye liyatma'inna qalbi, nsobole okutebenkera mu mutima gwange, njagala omutima gwange gufune obutebenkevu okusingako nga bwe gubadde. Qaala n'amugamba Allah subhanahu wa ta'ala fakhudh 4 min at-tayri, funa ebinyonyi 4 obikwate, fasuruhunna ilayka, obiteeke gy'oli, obeere ng'obyemanyiiza nabyo bikumanyiire bikutegeere naawe obitegeere. Singa onoobanga obiyita nga bisobola okujja, bwebigamba nti genda nga bisobola okugenda, obikuŋŋaanya obisembeze wooli. Summa ekiseera bwe kiriba kiyiseewo ng'omaze okubeera nga bikumanyiiridde obimanyiiridde, ij'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a, bisale ennyama yaabyo ogitabule, naye ogende oteeke ennyama eyo gy'omaze okutabula eyo y'ekintabula, ogende nga ofuna akasozi, ogende ng'oyoola ebifi, ng'ogenda oteeka kasozi ebifi ebyenjawulo mu bika by'ebinyonyi ebyo ebina ebyenjawulo, obiteeke ku busozi buno obwenjawulo, naye ng'oteekako ebifi ebyenjawulo. Ekyokulabirako nti singa ekifi ky'enkoko okigasse n'ekifi ky'enfuuta, ekifi ky'enkoko okigasse n'ekya ssekkoko n'ekyembaata, n'obeera ng'ogattako n'ekifi ky'ekinyonyi ekirala, katugeze ng'ejjuba, ebintu ebyo singa oba obikuŋŋaanyiza genda ng'obitobekatobeka ng'obissa ku bifo ebyenjawulo mu lusozi. Summa wayitawo ekiseera ng'omaze okuseetinga bulungi ekigambo kye tukugambye ng'omaze okukitereeza, ud'uhunna, akugambye koowoola ebinyonyi ebyo bikomewo gy'oli mu ddoboozi libyamanyiira by'obadde obiyitamu, yatiinaka sa'yan, bijja kujja nga byanguwa oluvannyuma lw'okubeera nga Allah ennyama buli kimu akijjizza ennyama yaakyo, era ekyafaayo kyo kyagala okufaananganako n'ekivudde emabega, naye kyo nga kiraga obuyinza n'obukulu bwa Allah engeri gy'asobola okubeera ng'azuukiza ekintu ekiba kifudde. Waalamu manya anna Allaha azizun, nti Allah w'amaanyi talemererwa, hakimun, ate buli kintu akiteeka mu kifo ekisaanidde ng'ate takoze ensobi yonna. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم، اتفانا نتابا فابواي السنت زابوي
fi sabilillah mu kkubo lya Allah ne babeera nga bakulaakulanya eddiini ya Allah egende mu maaso. Naawe weebuuze gwe ng'aliwo olwaleero essente yo gye wali otadde mu kkubo lya Allah wali ogitaddeko ku ssomero ly'Obusiraamu, wali ogiwaddeko abaana abasoma eddiini y'Obusiraamu, wali ozimbyeyo ku muzikiti. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abantu abaddira ensimbi yaabwe ekyobugagga kyabwe ne babeera nga bakiwaddeyo mu kkubo lya Allah, eddiini ya Allah ebeere nga yeebeera waggulu. Kamathali habbatin, bafaanaganako ekifaananyi ky'empeke ng'eryemu. Ambatat 7 sanabilan, negenda ebala ebirimba 7. Wane waffe giyite nti empeke ya kasooli emu neteekako eminwe 7. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fi kulli sumbulatin, ku buli kirimba oba ku buli munwe 100 habba, nga ate gugenze guzadde empeke 100 beddu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ayongera ate gwayagadde n'amukubisizaamu n'okusingako ku kifaananyi kyakuwadde. Singa oteekayo 10, Allah subhanahu wa ta'ala takuddiza 10, agenda kubeera nga aluzaalukusaamu eminwe egy'enjawulo, ng'ate buli munwe kuliko era empeke ez'enjawulo mu mpeera. Ate Allah ayongerako n'okusinga gwe bwali badde olowooza eri oyo gw'aba ayagadde. Wallahu wasi'un, Allah mugazi kubanga waatoola tewakalira. Alimun, ate amanyi buli omu kyasaanidde era amanyi nti waddeyo lwaki okiwaddeyo. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، abantu abawaayo bugagga bwabwe nga babuwa mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, ne bawaayo ssente zaabwe, ne bawaayo ensolo zaabwe, ne bawaayo ettaka lyabwe, ne bawaayo ekyo kye balina naye nga bakiwaddeyo ku lwa Allah. Eddiini ya Allah ebeere ng'etambula mu nsi muno, ebeere ng'ekulaakulana, ebeere ng'egenda mu maaso. Thumma oluvannyuma oyo kyesinga abawaddeyo kyawaddeyo, abo abawaayo la yutbi'una, ne batawereekerezaako kwekyo kye bawaddeyo. La yutbi'una ma anfaku, kwekyo kye bawaddeyo ne babeera nga tebagoberezzaako, tebawereekerezaako. Mannan, okulangira, wala adha, wadde okunyiiza oyo gwe bawadde. Singa obadde owaddeyo ng'owadde muntu ng'omuwadde ku lwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala agamba gy'okuwaayo okwo okulungi kwekwo okutagoberezebwako kwekyo ky'owadde n'otawereekerezaako kulangira. Abantu abamu asobola okuwa ekintu ng'akikuwadde ku lwa Allah naye ate n'ateekako n'okulangira n'agamba ekyokulabirako nti singa mu butuufu saalinze tewaalisobodde kubeera ng'otuukaawo. Wa ala adhan, togezaako okugoberezaako binyiizo kwoyo gw'okoledde ekintu ng'okikoze ku lwa Allah. Omuntu asobola okubeera nga yakuwa enkoofiira ekyokulabirako naye bw'akulaba nga oli mu musana, n'akulaba ng'oli mu nkuba ekkuba n'agaana ejjama, enkoofiira yange gye nakuwa nali ndowooza ngikuwadde kubeera ng'ojja gyambala mu mikolo egy'obuvunaanyizibwa, kati laba oli mu nkuba ekkuba togifaako kyokka ng'abantu bawulira. Omuntu oyo aba agoberezaako okunyiiza oyo gwe yakolera ekirungi ku lwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abawaayo ku lwa Allah ne batawereekerezaako ku kye bawaddeyo kunyiiza wadde okubeera ng'oli awereekerezaako okubeera nga akuwereekerezaako ebigambo ebibi. Allah agamba lahum ajruhum, abantu ab'ekika ekyo balina empeera yaabwe inda rabbihim, ewa Allah waabwe singa balibeera batuuseeyo bye bajja okukungula nga bw'owulidde waggulu eri nti okungula ekisinga ku ekyo kye wawaayo. Wala khawfun alayhim, ku ssaawa y'okufa tebagenda kutya eyo gye balaga kuba baba baategekayo. Wala hum yahzanun, ku ssaawa y'okufa tebagenda kunakuwalira ebyo ebiri babisigadde ku duniya.